twebaza Katonda olwamusabira omusajjinkira nawuna alimunde yayanoonya ekika eky'omwana we kyali kyambula akutani olwamugagula omukyali era nafuna alimunde yali ayafuwadde wekampala gwe baali baluka akutani olwamugagula yasaba kuliseeranyiraka nyolokose abantu bangi nnyo buntumeka malipitizimu bitenyako abantu bangi batwafuna n'abalala emirimu twafuna kyovula bagwesubabawo wangula zaawageze mu kayunga ekyo ekitone mukama eyakikuwa abantu bategedde kyaki kyobola bakyesomba nabitani yalina pawa 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 abantu bategedde kyaki kyobola bakibanane yanebulaba bwavu banuma nebutabira katyali esabutyali eyo yenjaga nabitani kuyambya abantu ametwabanda base pasipoti yange yali kapeiro pasipoti yange kali kapeiro kekakulembera nengoberera ensowera nga babesikoti bange nenebaza Katonda mulokole tewekiriranya up and down olinaka ova wano noda wali nogamba mwana anapidani etuvuddeyo waliwo plan B plan A esinga plan A is better twebaza Katonda olw'omusajja wa Katonda ono nafulumya ensimbi kumpi miliyoni 2 ng'abalabe banetolodde mwenda this time wasigadde omu enkya ngenda mu kooti mujje mu kooti ewa kifu magistrate Kayunga nja kubayo saawa 4 ngenda kusimbagana naye ateeka okundiyirira ensimbi zange miliyoni 16 is a must mulokolekola singa saakola saalituusemweyo nywerera ku Kristo weesige Katonda va kukwekiriranya amwe landlord nena abasuula watali wa